Bulinga ennaku z'omwezi 23 ogw'omwenda ekitongole kitabamanga United Nations kikoze olunaku olw'okwefumitiza ku bukulu bw'olulimi olw'obubonero era luno lujjira mu sabbiiti okwefumitiza ku bantu abalina obuzibu mu kuwulira etandika ng'ennaku z'omwezi 18 mpaka 24 ogw'omwenda wabula eno mu ggwanga yakunzikibwa ku Lwokutaano luno nga 27. Enkya ya leero minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abantu abaliko obulemu Hellen Asimo avuddeyo okwogerako eri bannamawulire ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti wano mu Kampala ku nsonga eno. Ono ategeezezza ng'ebibala ebyafulumizibwa omwaka guno mu kubala abantu byalaga nti Uganda erina abantu 1,886,000 abalina obuzibu mu kuwulira nga bino bye bitundu 3 ku buli 100 so nga mu nsi yonna basukka obukadde 7. Revised national policy on persons with disabilities focuses on protection of persons with disabilities against abuse, neglect and exploitation through enhancement of communication in different formats, including sign language. Government n'ekitongole kitaba abantu abalina obuzibu mu kuwulira beegasse ku nsi yonna okukuza sabbiiti eno. We acknowledge the significant strides made in promoting the rights and well-being of deaf persons in Uganda, while also recognizing their contribution to the development of this country. This week raises awareness of the achievements of the deaf as individuals. Asama agamba gavumenti efubye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo bwe kituuka ku kukulaakulanya abantu bano n'okubasembereza obuweereza. The Constitution of the Republic of Uganda, for example, in Objective 24, Clause 3, promotes the development of sign language to enable deaf persons participation in all aspects of socio-economic development. Ayongeddeko nti n'abaana abalina obuzibu mu kuwulira beeyongedde okwettanira amasomero ko n'okubangulwa mu by'emikono. Allowing for inclusion as an optional course in secondary schools, while over 70 primary units and schools and special schools exist for deaf children. Under the National Special Grant for Persons with Disabilities, deaf persons are one of the categories of beneficiaries. To this end, a total of 321 deaf persons have benefited. Bw'atuuse ku ky'okwawula abavunzi b'olulimi lw'obubonero ab'ekimpatiira aliko okusaba kw'akoze. Language which is more formal, which is official, leave alone the ones we use at home, should be able to be captured by URSB, and it should be handled as a language for sign language interpretation. So anybody abusing it. Agala etteeka erigenda okuyamba okukwata bana bafunza b'ekibogo kubanga baliwo okwonoona kuttattana ebyo gavumenti badde ekoledde olulimi lwaffe olw'obubonero. Akubirizza bannansi bonna okuteekawo embeera eyamba abantu bano. Disseminate information on early acquisition of sign language and provide inclusive quality, bilingual education, inclusive health services, including access to reproductive health and livelihoods opportunities for the deaf people. Balina obukosefu mu kuwulira balaze nnyiike olw'erinnya eritera okubayitibwa. Stigmatized, and that's something bad, a word. It's a derogative word to use. It should be changed. We don't need it. It does not identify who we are. We better use words like Chigala or obulemu kumatu. Bannansi bakubiriziddwa okubeegattako nga 27 mu kuwunzika okukuza sabbiiti eno era ng'emikolo emikulu gyakuyindira mu disitulikiti y'e Kotido ku kisaawe kya gavumenti ekyalo omukulu Boma nga minisita omubeezi ow'ensonga z'Ekalamoja Nandutu Florence yasuubirwa okuba omugenyi omukulu era nga gwakutambulira ku mulamu okugamba nti sign up for sign language rights. Emphasizes the necessity of collaborative efforts to enhance the well-being of deaf. Nze Novisha Bakanansa, Ragugudde TV, agaguddewo.